issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digitalk amanyanze Farida Bikobero kubanga ate ngenda kubanga mbatuusaako amawulire agabaddewo munaye gy'otaabadde ebyatambudde bitya omukulembeze oyakoze eki byonna osobola okubanga ate munnange otambulira wamu obanga obeera informed ku ebyo ebibagenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Nsuubira mwasuze bulungi nnyo okubajjukizaamu oya live on Facebook osobola gendayo notunoonyako ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ku Facebook ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Ate era ntera nnyo okubagamba nti bw'oba oyagala ate munnange n'abantu abalala banyumirwa esho eno ojja kubanga ate otuhashtaginga ku X #TheMightyDrive. Tujja kubanga ate tutambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku lwaleero nina omugenyi wange tugenda kubanga tunyumyamuko obanga twogera ensonga za gender based violence. Obutabanguko mu maka kiki ekibuleeta era na kiki ekibuvaamu. So nno tubadde nga nga twogera n'abapoliisi n'abalwanyirizi b'eddembe banaye biki ebireeta obutabanguko mu maka. Era tuyinza kukola tutya okulaba nti obutabanguko buno buggwaawo oba bukendera. Olunaku lwaleero we have a survivor. Ayinza okuba gwomu oyinza omuyita survivor omulala so omuyita victim owa gender based violence. Agenda kubanga ate asharingako naffe munaye story ye ya surviving atya era ayinza kugamba ki abantu abali mu kutambulira mu mbeera bwetyo. Awo no wenkubiriza nnyo okozese comment section ng'oteekamu endowoozayo oba ekibuuzo kyo osobola n'okutaginga abantu abalala basobola okubanga ate banyumirwa show eno kubanga abantu bangi nnyo bali mu kuyisibwa bubi mu butabanguko mu maka bwa affecting omukyala oba abazadde n'abaana be bamuzadde nti buli baana bwe balabanga bataata ne maama bayombagana ate nabo ne bye basoma mu ssomero biba tebibatambulira bulungi nnyo. So nno ngenda kukubiriza nnyo tweyungeko sobola okubanga ate tuyigira wamu. Ngenda kubanga mbayisaamuko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo ng'omugenyi wange tannaneegattako. Kakati nno okuva aba NUP lwe baateekawo press oba lwe baayogerako ne bannamawulire bano nga bajjayo abantu abo abaleetedde abantu baabwe okulwayo mu makomera. Bano baanokolayo omubaka owa Nnyendo Mukungwe Honorable Mathias
Mpuuga era nga bano bamuvunaana okuba nti mbu ye yaliyo emabega okukwatibwa okwa Honorable Alan Sewanyana ne late Muhammad Segirinya. Era bano bayogerako ne bannamawulire oba bamenya bannamawulire abamu abali emabega w'okubanga ate abakuumi baabwe basibibwa okuli Akileo Kivombi ate noono eyakakwatibwa juzi wano omukulu Edi Sebufu. Akati olw'okubanga ate omubaka yawulira ebintu ebyo, omubaka Honorable Mathias Mpuuga naye yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga oba n'adressinga bannamawulire ng'era n'atutegeeza bulungi nnyo nti agenda kubanga ate akuba omukulu akulira ekibiina kya NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert mu mboga z'amateeka olw'okubanga ate amusalako ebigambo ye byagamba nti si bituufu era nga agamba nti bwe tuba tujjukira nnyo abakulu wano we baakwatibwa era twalabako omubaka Mathias Mpuuga ng'akunga ababaka banne okubanga beekandaga nga bafuluma olutuula lwa Parliament nga badimandinga release y'ababaka bano abaali bakwatiddwa ku nsonga ey'okuba nti be baakulira ebijambiya ebyatwala obulamu bw'abantu e Masaka. Bano nga boogera ku kitebe kyabwe ekya NUP baleeta omubaka Alan Sewanyana awe obujulizi akakase nti kituufu omukulu Honorable Mathias Mpuuga ye yali emabega w'okukwatibwa kwabwe n'akati omusango gukyagenda mu maaso mu kkooti e Masaka. Era ng'ono yamenyako n'abalala bangi nnyo n'agamba nti abantu abo be baali emabega w'okukwatibwa n'okusibibwa kwe baayitamu. Naye ng'era tujja kujjukira bulungi nnyo nti omusango gw'abano ogubavunaanibwa ogw'okuba nti be baavujjirira oba be baali emabega w'ebijambiya ebyali e Masaka gukyagendera ddala mu maaso mu kkooti e Masaka. Kyova olaba tebiba birungi nnyo okwogera ku musango oguli mu kkooti. Naye ng'ono yagambye nti agenda kubanga bano abakuba mu mboga z'amateeka okuli omubaka wa Makindye West Honorable Alan Sewanyana ate ne president w'ekibiina kya NUP banono ng'abalanga kumusalako ebigambo ebitali bituufu. Era n'agamba nti baba babyogera nga balina obujulizi bajja kubanga ate babutwala mu kkooti bamulumike okubanga ate munnange yali emabega w'okukwatibwa kwabwe. Era ono yayolesezza okusaasira eri omubaka n'agamba nti kyannaku nnyo nti bamukozesezza okubanga ate ayogera ebigambo ebyo. N'asaasira n'omukulu ow'ekibiina kya NUP n'agamba nti ye tamanyi lwaki afubye nnyo okubanga amulwanyisa n'okusinzira ebintu nga bwe biri kyoleka bulungi nnyo nti omukulu oyo mu bigambo bye ayinako obuzibu era n'akubiriza abamuli okumpi basobola okubanga ate bamutuukirira bamutaase. Ebyo nno byabadde ebigambo bya Honorable Mathias Mpuuga ng'adressingako bannamawulire ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga era ng'onaagamba nti ebyo ebigenda mu maaso abadde ng'asazeewo okulaba nti abyesonyiwa olw'ensonga nti bibadde nnyo tebimuyuuza. Naye n'agamba nti ebbanga lye bamaze nga bamulwana olowooza bafunyeemu ki. N'agamba so ekimala kimala anytime n'agamba nti yategeezeza ba lawyers be okubanga ate issuing intention to sue eri abakulu abo ababiri okuli Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ate ne Honorable Alan Sewanyana. Era tujja kubanga tulaba ensonga ezo nga tuzigoberera okulaba ate butya bwe zinaaba zitambudde. Ku nsonga y'emu ey'abasibe ate omukulu akulira ekibiina kya NUP omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulira yabiteeseemu engatto n'agenda wali ku prison e Masaka okubanga ate alambulako omukuumi we Edi Mutwe eyasindikibwayo ku alimanda omulamuzi wa kkooti esookerwako omulamuzi Abdal Kaiza. Ono nno yasindikibwayo ku lunaku lwa Mande lwe yalabikako mu kkooti e Masaka era nga yasomerwa emisango 6 okulina okuba nti ate yenyigira mu kukuba bannamawulire n'okubanga ate babajjako ebintu byabwe. Ono bwe yayingidde ekkomera teyakkiriziddwayo bannamawulire wabula bwe yavuddeyo yatutegeezezza nti embeera omukulu Edi Mutwe gy'alimu oba tumuyite Edi Sebufu eyungula amazigo olw'ensonga nti ye mu bigambo byagamba nti yatulugunyizibwa yakubibwa amasannyalaze so nga embeera gy'alimu si nnungi nnyo n'okutwaliza awamu. Era ono n'asaba bakuumaddembe okubanga ate bata omukuumi we nti talina musango gwonna. Era nga ba lawyers ba Edi Mutwe nabo bayogeddeko ne bagamba nti bagenda kubanga ate bateekamu okusaba okw'okubanga Edi Mutwe ayimbirwa oba tugiyite bail application olw'ensonga
olw'ensonga nti omuntu yenna bw'akwatibwa ne bw'abanga akwatiddwa ku musango gwa kutta muntu naye kasita mu mutulugunya oba eddembe lye ne lityoboolebwa ate munnange kooti esobola okubanga emugrantinga bail okubanga agenda wabweru oba awoza ng'asinziira wabweru nga bw'afuna obujjanjabi. Bano nno bagamba nti emisango egivunaanibwa omukulu ono bagamba nti migattirire tegiriiyo naye nga njagala okujjukizaako omwaka oguwedde mu Luwumbe olwali e Masaka bannamawulire baakubibwa olw'akavuyo akaaliwo wakati w'omukulu Honorable Mathias Mpuuga n'ate n'omukulu w'ekibiina ekya NUP. Omwaka guno nga Kabaka ajaguza emyaka 7 twalabako omukulu Honorable Mathias Mpuuga mu kyaki nga batudde wamu ne president w'ekibiina kya NUP era nga tulabanga bali mu kunyumyamu omuntu kyeyalirowoozezza nti bano nno bateese ebbali obutaakanya bwabwe ne basalawo batambule bagende mu maaso naye okusinziira ebintu nga bwe biri kiragira ddala nti ate munnange bano tebannaakanyako yadde wabula buli omu asombera munne akaka era nga omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde e Masaka ku prisons ne yeetondera munnamawulire Gertrude Mutyaba gwe yabadde implicatinze ng'agamba nti ono naye ali omu ku abo bannamawulire abasibisizza abakuumi be okuli Akireewo Kivumbi Eddie Mutwe n'abalala abavunaanibwa ate emisango egy'okubanga ate bakubibwa bannamawulire. Ono yamwetondedde n'agamba nti erinnya lye lyateereddwako mu butanwa ku lisiti eyo n'agamba nti ye amuggyeko talina musango gwonna era n'amwetondera okubanga ate yamuteese ku eyo lisiti y'abannamawulire abavunaana abakuumi bano okuba nti babakuba ate ne babajjako ne gajeti zaabwe nga bakola omulimu gwabwe ogw'abannamawulire. Kakati ezo ensonga tujja kubanga ate tuzivaako ntambule ngende wali ate ewa President Museveni. Tunajjukira nti NRM ebadde eri mu kukwasaganya akamyufu obanga okulonda okutandikira ddala mu byalo. Abantu abasinga mu NRM kye bagamba nti okulonda kuno kubaddemu emivuyo mingi nnyo. Kakati olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni ng'asinziira ekyankwanzi yayogeddeko n'abakungu mu NRM ng'era abalaga nti si musanyufu n'emivuyo egyabaddewo mu kamyufu kano. Era ono yategeezezza nti buli bantu lwe bakomplaininga nti emivuyo gibadde mingi era nga si bamativu ku kulonda okuba kubaddewo nti kireeterayo ekibiina okubanga ate bafuna ba independent candidates bangi ate ebiseera ebisinga nti beesanga nga ba independent abo bawangudde ekitali kirungi nnyo eri ekibiina. Ono yatakisinze omukulu akulira akakiiko ka Electoral Commission mu kibiina kya NRM Tango Doi okulaba nti ate yeekolamu omulimu okulaba nga ate atereeza emivuyo mu by'okulonda. Nagamba nti emivuyo egyo tegiba mirungi nnyo naddala nga tuyingira akalulu ka boona aka 2026. Ono ng'asinziira eyo era yeyogeddeko n'eri bannakibiina kye aba NRM n'abagamba nti katikati kano ke kaseera ok'okubanga ate bakolera awamu bateeke obutaakanya bwabwe ebbali basobole okubanga ate bakolera wamu okulaba nga ate ekibiina kiyingira akalulu kano era babeere nga bakajjamu obuwanguzi. Omukulu Tango Doi akulira ate komiti ya Electoral Commission mu NRM yavuddeyo naye n'ayogerako n'agamba nti akkiriza nti emivuyo gyabaddemu naye n'agamba nti ekiraleese emivuyo gino kiva kwabo abeeyita abanene mu NRM nti abasinga tebagoberera mateeka. Era ono yategeezezzaako nti ebitundu bingi nnyo tebaalonze okuli Kisenyi wano mu Kampala nti wabaddewo emivuyo era okulonda okwawo ne bakusazaamu era nga babadde basuubira nti bajja kulonda the following day wabula abantu baakedde okulaba nti ate basuubira okulonda abantu baabwe wabula ekyembi Electoral Commission teyalabiseeko. Era n'ategeeza nti ku byalo 72,000 villages ate munnange ebyalo 10,000 tebyabadde na register nti kyekyaleetedde okulaba nti ate okulonda kuno munnange kufunamu obuzibu. Era n'atutegeeza
nti bagenda kubanga ate betegereza ensonga nyingi nnyo eziba zavuddeko okulaba nti abantu bano abasinga tebalonze basobole okubanga ate baddamu nga bategeka obululu mu bitundu ebyo abantu abo gye bataafunye bakulembeze oba okulonda gye kutaasobose kubeerawo yadde ng'omukulembeze w'eggwanga yategeeza n'agamba nti registers zino oba kuno okulonda kwabayambyeko okulaba nga ate batereza registers zaabwe kulaba nti bajjamu abantu abagenda ebweru abantu abaafa basobole okulaba nga bamanya namba entuufu gye balina nga ba members ba NRM kakati ku nsonga ya NRM yennyini nga sinnagivaako ate woman MP owakamuli naye ye munnange yeetabye mu kubanga mu kwesimbawo kuno era ng'ono yalondeddwa nga munnamawulire w'ekyalo kye ekyabusobya wali mu Imbulamuti sub-county mu Kamuli district omukyala Honorable Rebecca Litwala Kadaga kakati munnange ye ne munnamawulire w'ekyalo ono ng'asinziira mu kibiina kiki ekya NRM era nga naye yayogeddeko eri bannayuganda ng'ategeeza nti akyalina bingi nnyo byatannamaliriza mu kibiina kikya NRM era nga y'ensonga lwaki yeesimbyewo okulaba nti ate atuukiriza promises ezo ze yakola ng'ate tannazituukiriza akadde kano nga bwe twogera ono yategeezezza nti ensonga lwaki atandikidde okwesimbawo mu kyalo asobole okuba ng'ate atakinga base n'abantu abali mu byalo oba n'abantu bennyini ku ground era yategeezezza nti akyalina interest era nga ye mukyala sorry era ng'ono munnange yamyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM omukyala era ng'agenda kwesimbawo era njagala okubategeeza nti waliwo embiranyi y'amaanyi wakati we ate ne speaker wa parliament Anita Anet Among naye nga yeegwanyiza ate ekifo kino ekyokuba nga ate yamyuka chairman wa ekibiina kya NRM mu kakiiko ka SEC olwo yategeezezza nti akyalina ebintu bingi nnyo bye yasuubiza abantu ate nga tannabituukiriza y'ensonga lwaki ajja kubanga ate akomawo asobole okubanga akolera abantu be ebyo byalina okubanga ate akola yadde nga yasoboddeyoko okwogera ku nsonga ezimu okugeza nga unemployment n'agamba nti unemployment oba okubanga abavubuka tebalina mirimu kisusse ate nga munnaye NRM tenabo bakubanga ate essaawo emiwaatwa abavubuka mwe basobola okubanga ate bafuna emirimu obanga batandikawo ebyokukola so n'agamba nti ekyo kyekimu ku nsonga lwaki akomawo ku bumyuka bwa ssentebe w'ekibiina kya NRM asobola okulaba nga ate atambuliza ddala ensonga eyo ono yayogeddeko nekyokubanga ate abakumaddembe bakuba obanga oppressinga abakulembeze ababeesimbyewo mu opposition n'agamba nti kino nno tekisiiga kifaananyi kirungi nnyo eri eggwanga okutwaliza awamu era yasinzidde ekamuli eyo n'akuba omulanga n'agamba nti si kirungi nnyo kubanga ate abakumaddembe bakuba abo abantu ate be batakkiriziganya nabo nti ne babanga NRM si yebawadde order okubanga bakola ebintu bwe bityo kisiigira ddala ekifaananyi kibi eri ekibiina kya NRM era n'agamba nti singa abakulembeze ba NRM bavaayo ensonga eyo ne bagisimbirira ddala ekuuli nasobola okulaba nga ate munnange ekifaananyi kyabwe kitereera mu bantu awo nno ne basobola okulaba nga ate baweereza abantu baabwe nga tebayinaamu n'ebizibu ebirala byonna ono yayogeddeko ne ku bizibu ebiruma Kamuli oba ebizibu ebyo Kamuli byezefeesinga yadde nga ate babadde nga bagezezaako okulaba nga bateekawo initiatives nnyingi nnyo okulaba nti ate bannakamuli bafunamu mu bukulembeze bwa NRM bwe tulina ono yasomoddeyoko ebintu ebimu n'agamba nti bateekawo enkola ey'okulaba nga ate bahakinga oba nga baaluza obukoko mu Kamuli wennyini abantu basobola okulaba nga ate access ku bintu bwe bityo tebabeerera nzibu nnyo n'agamba nti yadde nga ate initiative eno bagiteekawo ekamuli yafuna okulwanyisibwa kungi nnyo era nga ne wetwogerera ssaawa eno nti obukoko abannakamuli bwe bakozesa bwaluzibwa Ntebe ne balyoka babutransportinga ne babutwala ekamuli yadde nga ate byonna byonna ebyetaagisa okulaba nti ate obukoko buno babwaluliza ekamuli ate munnange byateekebwawo ono yategeezeza nti waliwo abanene mu gavumenti
abalwanyisa enkola eno okulaba nga ate tekolerako ddala ekamuli. So nagamba nti singa abakulembeze mu NRM bonna baba nga ate bali ku mulamwa gwe gumu bajja kuba nga ate basobolera ddala okukolera bannayuganda. Ono yakubiriza nammwe abaagala okulaba nga ate mujja okwesimbawo mu kalulu ke tugendamu akaabona aka 2026 n'abategeeza nti no mujje nga mugenda kukolera abantu mubakolere ebyo bye baagala okusinga ate mmwe okwekkusa mwena. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero. Tugenda kubanga twogera nsonga za butabanguko mu maka. What are the causes of gender-based violence and the consequences? Kiki ekireeta obutabanguko mu maka era biki ebiyinza okuvaamu singa amaka gano gabeeramu obutabanguko. Tugenda kubanga tunokolayo ko examples ez'abo abantu abadde ba victims of gender-based violence. Abamu munnange obulamu bwabwe babuluzinga olw'obutabanguko mu maka, something of which tulaba nti ate kisobola okulaba nga ate kigonjoolwa omuntu n'atafiirwa bulamu bwe. Ngenda kuwumulamuko katono nnyo bwe nkomawo tugenda kubanga ate esho yaffe etambulira ddala mu bujjuvu. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.